Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. So tugenda sooka mukulu yagambye yalina ebitabo talaba lwaki tasoma ne requirements zonna ze basaba ng'alaba tuzireese kati talaba nsonga lwaki akola ki asigala ewaka era yadduse misinde yafubutuse misinde ye n'akola ki n'agenda adduka olulengera bagenda nabo olwedde essomero yali alimanyi ati waliwo yambuuzizza yagenze ku ssomero ekyeza mbadde mwine essomero yayingirayokko si kyo mukadde yali yagendako just by the tetwerabe mukadde bali tuguliddeyo sepiki endala enneneko yose sepiki ya mukadde awo gikebere mukadde n'ekirala temuddamu kunywa amazzi ga bowa mukadde temuddamu kunywa amazzi ga bowa agatali mafumbe kati ofumbamu esepiki bwe gawola ng'oyiwa mu budomola obwo obwo budomola bw'amazzi ga kunywa aziza kozi jasi wamuwa mwebale mwebale banange mwebale kupakasa mwebale kutuula banange mutuula banange mukowa mwatudde nempulira n'ennaku nengamba mbi olugendo lumulukene ebinnya emmotoka tuba tubaze emmotoka eddeyo e Kampala nga tetusaba ng'eri okke kubanga bannaaye eri bulala obwedda nno ne bwe tuludde wedda tujja tunyigayo ekyo ekintu kye twasibye ne walaba kiri ekintu mu maaso kye twasibye n'ebikoba kati wedda kireebeeta bwe tukizzaayo bati nga tujja tuvuga mpola nnyo kyova twali tutuuka ssaawa 2 tutuuse 4 essomero mukadde tetuyitawo ewali birungi by the way nsootinga ebyessomero nabyo lumu yunifoomu ye biki si kyo kati naye tumugjewo oba ayagala oba tayagala bamusala enviiri zirabika bubi tugende mu ddwaliro kuba ebisinga bye basaba kusomero twabiwadde abitwala okuggyako school fees neki kasooli ye anti gyali kasooli muwaayo omukolo obuwunga oba omulamba osowaayo obuwunga kuba obuwunga tuyina ebijanjaalo tuyina tebasaba ebijanjaalo anti abamu mu byalo sagala koona nkoko abaana tabasaza bambi enkoko gyensagala koona n'obwana bwayo kyokka ageze ndi ku baana ba nkoko jaza wanti mukadde bali mukadde onyiridde kinoze ku skin okedde n'olya ka breakfast kirungi yongedde okututta kubanga n'okujjanjaba nga tolidde amina n'olya ku mugaati mwafuddengawo era n'enfumba ekiro olaba ne twakwogezza nnyo kisoboka ate kanguwa anti yakugamba ntamanyi bwe babifumba yakugamba bali abawala tebagigiriza baneiba bambi ne bakulaga ne balikolako nfumba tekako kacyayi naye koloni eri mikisinge mu muceere mbadde sirimanyi nange balinfumbirako lumu tuli kumpi okutuuka ku ssomero lya birungi tunaatera omuceere gwakwekuumisa gwanguwa mukama mulungi bannange raba gyatujje mukama gyali kati katugende ku ssomero ly'omwana tukole ki tumugjeyo nsomesa yebaleko nze ndi mami wa birungi bairawe njagala ku nnamba yo obadde wampulira mami wa birungi kati nsaba mami wa birungi nze mpa ku nnamba yo musomesa sasa nnyo kulabako kale munnange kati mpa ku nnamba yo
Musomesa mulinawo uniform eziwedde oba tugibuukinga nejja luvannyuma? Buukinga nejja kati eyono gisobola okujja enkya mu esobola ogifuna enkya. Eringa yammeka ayina ne gundi ne sportswear temunazifuna kati afuna uniform ze gundi tekuli socks naye ba uniform muje mumuwa mutufunia ne socks so uniform abagifunye emu kati musomesa amade nsaba nsasula uniform 2 ne socks 2 nti bwayeze naakyusa how are you birungi abo mikwano gyo kati musomesa kanfune sirina onkwatenga bulungi byampola kati katufune uniform 2 nti bwayoze eno nayanika eri esigala tuyina naye nga zombi kuliko ne socks jajja birungi eyo esembe 69 kati katufune uniform 2 mbadde nsaba mutwale bamusaleko ku nviiri then afuneko ne treatment erw'ebbwaliri birungi ensawo giina baneete muva ku mugongo engatto twaleeta naye nga birungi tewagidde mu ngatto nedda ekigere kiri musomesa birungi lwatajjira mu ngatto munkubireyo omuggo gumu ayina engatto teyeso kati ezadde azeerabidde nayomunkubireyo omuggo kati zino uniform 2 musomesa nga jajja birungi nga kuliko socks ko nayiseeze socks nga simanyi kala ki tweyanziza kati school fees ngeri gyembeera ewala kansasule omwaka birungi P1 yonna togenda mugoba kati balance afikkako sodawo osobola okunkwati airtime gulaka airtime nkooneko enamba ogifunye ebisigadde byonna mukadde oyo ye mami wa birungi ekiba kiriwo alwadde bwenkubira mukubire mangu ze bigenda okuntuukako ng'osoose wange yes nkya uniform 2 wemaira olukiiko balinaabazadde ba P7 wemaira bweti ŋŋenda kuleeta ate kirungi tulinawo ne P7 kale bambi siri bulungi naye munayo nkwatenga bulungi kati leero ndeesaako naye olumu lwesiina ongumiikirizaako kale kati birungi talina kyabanjibwa abaana mu uniform ziri okke birungi P1 tugisootinze ate kirungi tebazinadde mpadde za soda ezimu naye ngenda kujjako ebibuuzo mitantamutamu ngeggwako ebibuuzo byammeka nabyo babisasula ziba za 15,000 nedda njagala onyo kasodako baneŋŋampeddemu kasodako ko njagala okanywe bambi kuba wemba nkuwadde tantano kale amiina nensabireko tuleme kulemwa tusobole okitambuza amiina nfunye omuntu omutuufu mami wa birungi kimala mami wa birungi tawuni abaana baveewo bayi kale mukwano birungi azze birungi ali kujja ajajjiwa jajja birungi mugende muzanye bayi bali mu break bayi maama kagambye bayi maama ate kati wano aliwa birungi okay kale bavuddeyo abaana tusikire ku luggi kale kyo tukimaze agambye tukendere batukuba amannyo kali kaŋŋambye bayi maama bannange ntenze tulamusawo ŋampeddemu ate bungi nga saawaako kamu kyo kyetuufu neŋŋamba kambireke natera nga otambula ne buswiti ne biskwiti bwe mbusanga bwe bayi maama bamugamba buli mukyala maama naye maama sanga ab'e Kampala ayinza okuyisaamu eggaali birungi birungi tonambuuzaako sinnawulira thank you anti nze nsomesa ebyessomero n'ebyenensi sinnawulira thank you mami sinnawulira kumbuuzaako aba anyiiza omugjayo ku ssomero engeri gy'alina baaga empya nti neva ku mugongo tugende bakutereza akaviiri birungi owulidde tulabe n'omusawo naye sooka sooka ombuuzeeko birungi bulungi mami how are you baby n'abalimu bonna babuuzeeko then
maani ne jjajja oba wagenze tomubuuziza naye mubuuze kumakya oba tewamubuuziza buli kumakya bakeera n'obuuza jjajja abali mu nnyumba okitegedde yes ku ssomero olina emikwano wabadde ku byokulya baaga ogiweese ndagaako ku bbaaga bannange kati wali kwegamba baaga kyakulambula abaana bagyegombye bagali waaw kuliko ne buddole kati bannaye noonyawo enfuna akasaaluuni birungi bamusale kaviiri birungi bamaze birungi 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 enviiri ozaagadde oba abadde azaagalako ayinza oba naali taabasale anyumye kati birungi oba tyabazisaleko wanje yogera nnyo mukwano oba twagala enviiri zo obadde naawe oyagala zisala kati osanyuse wanje kati bagamba batya bw'oba osanyuse boogerawo okyawo kale nakoze research ebbanga lyembadde kuno kati we are visiting one of the best hospitals in the area kutulaga tukole check-ups we see what the problem is.
Just wanje babamaliriza kakati musawo zatwadde results batandabe birungi ayina infection mungi ayina n'omusujja ayina n'ekifuba naye infection yesinga kale katusimbule kasita tutegedde kyetujjanjaba jasi biiru nayo n'ogimanya nga bwe mwamuwonya n'afuna wano akafaliso n'afuna ku kaliri n'ava kwebaka ekiwempe tutapinge tap the screen for a better network kubanga iraba network si nnungi bannange leero tukigguse mikwano that day is today tushalinge live etuuke ku bantu bangi. Yes, you've blown my blanket because I want omanyi ntudde nnyo I'm tired. Ogenda gisaawa anti wano wasookewo okijjaasi bane mukadde ali kwefumbira ku kyamisana ajja wano wennyini wentudde tutapinge screen tushalinge live mutapinge screen mikwano abakatwegattako yo welcome tukyali ku kozi ya mukadde jjajja wa birungi yensonga lwaki ndi wano mbedde mukyalo ennaku nnyingi kwatako ono nedda kyenjagala like something kyensobola okwesigamako omukono bwenti mpulira nga omugongo akabina binnuma remember ntudde wano kati neesigame wano kaliri because oba kiki I feel body pain mpulira pain mu mubiri tutapinge screen sharinge wallahi tuguse ekintu kyajjajja wa birungi kino Phantom yagambye ajja abantu bagambye Phantom abadde ku live ye n'agamba agenda kujja ku live yaffe eno mbu he talked ngenda kwebakira ku sabbooni it's okay nti weneesiga bannanga ate neesigamye ku kituli ky'omusota nesiina kyakkola mukadde ate abuli kufumba mugamba asooka ajja abuuze ku bantu agenda afumbe nzigyemu filter you see my eyes that is how much I'm exhausted omubiri gunnuma sleeping in the car tetwogera ku bukowo bwendiko kubanja kukaaba naawe totandika bulira ono mbwa waliwo ekisaanyi tutapinge screen sharing live etuuke ku bantu mukadde afumba naye kababuuzeeko emimwa gyo ntaddeko ka lipstick kokka amaaso ga red nzino ndi mu original no filter mukadde sembera wano mambi obuuzeeko ku bantu wano nkuleka ogenda ofumbe afumbe wona amala okomewo wano ngire nga njogerako n'abantu mukadde wuuno mukadde wuuno we tutuuse kati leero banange leero tunoonyayo miliyoni 4 tunoonyayo miliyoni 4 mukadde buuza ku bantu buzeeko sabira olunaku tuggulewo tetumanya ani agenda okuggulawo agenda osooka otuwaayo kasente naye sooka babuuzeeko malo basabireko mukwano obasabireko omukisa mu advance sibye mutya banange balamusiza banange mwenna balamusiza mwenna abaliwo n'abaliwa banange mwebale mutukoledde mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale bemujje mukama zeewo mwebale nnyo mwebalire ddala
Bamaama bataata mwebale mwena omuli eyo banange mwebale obuyambi bwaffe mwebalire ddala mwebale bamuli kujja nkamazeewo tubasabireko mukwano bonna abagenda okutuwa abalina kye batuwadde abagenda okutoola obasabireko bakuteekeyo eri Katonda kuba munnange buli akuwa takuwa nti akuwola nti olina kyojja omuyamba but saala yokka era saala yokka gy'omusabira kati tusabireko ku bantu mukadde Katonda wange omulungi taata mwebale Katonda wange kubanga gwokola taata buli tusituka oba tukozeemu omulimu buli bwetutambula wetukolamu omulimu n'abantu bange abo bonna buli basituka bateekengamu omulimu bakolengamu omulimu bafune bafuna nga bibeerawo n'ebyokola obawo ebyokola ebingi ensawo zibeeremu sente obawo omukisa buli kye bakola nga kijja taata Katonda wange omulungi buli kimu sigale nga kikolebwa nga era kijja taata Katonda wange omulungi tukikusaba taata kubanga buli tutambula tukusaba taata teri tutambula tutakusaba era tuli mu lubatuulo taata tuli ku kibegabega kyo tutambula naawe Katonda wange omulungi bwe njagala abaana abo Katonda wange babeere obulungi oba kye batukoledde kyamaanyi kye bankoledde kyamaanyi taata Katonda wange omulungi ekitiibwa n'ettendo nkimuddizayo Mukama. Amiina. Mukadde sooka ogenda ofumbe kamere. Nade ngambye okeera leero live genda ku bibyo mukadde. Nade ngambye okeera leero live. Naye mbadde sisobola kuguma ebyo byonna the whole day gundi naye tusooseko mu ddwaliro ne bakola tests. N'omwana abadde yagenze ku ssomero ne tumugjayo ne tukola zi test. Jase empapula z'eddwaliro ze nazo bambi akaana nkalina infections musujja biki namukadde ne bamukebera sobedda bye twakedde mu kumakya singa nazze dda naye nga bannange bambi tushalinge live mikwano bambi shifawe bali kubeererawo bantu nze sirina naye kambawe Saala Catherine bwagambye Blessed Evans agambye Blessed yani Evans Kigundu Vanessa agambye agenda you're going to send now Evans 10,000 I'll send now or later nesunga okulaba agenda okuggulawo nesunga okulaba agenda okuggulawo olunaku olwaleero wallahi Mukama nkusaba tukiwunzike leero mukadde omutima mulamu bulungi bambi nedda omutima si mulamu naye nojjewo eddwaliro erikola ku by'omutima teri eby'omutima tujja kukola arrangements but not now bino bibadde bya just ebyo misujja omwana amabwa mu bigere ebiguuna bimulidde omutwe gwonna ayina sima infection ayina malaria bannange naye nga tusharinge live tutapinge screen neshifa mama shaye komawa neshifa mama shaya komawa ba mamani bwe mandi kwono nombuuza omulala mujja kumikisinga omutwe munyambe tusooke tubeere ku singa oyagala omumbuuza era osooka kujja ku simu yange nombuuza bambi hope I pray that God continue to bless you abundantly era kwekyo singa okwagala ku lw'omutima inshallah. Yeah, I use the numbers on the screen. Mkwano zileta nakawombe shifa. Soka MTN eddako Airtel. Just otapinga. Tutapinga screen. Ekifaananyi ekyete kikogezaako amagamba nti ekifaananyi kiteekeyo emabega. Naye oli kwogera obwama bawulira banaga batubageya. Ekifaananyi. Yamanyira ebintu by'ogeya ate nze gwageya naye sigeya.
Mukwana enamba ezo ziri awo zoba oteekako. Namba zezo jasa okuteeka calculator. Tulinza aggulawo olunaku wallahi. Katulabe aggulawo olunaku lwaleero. Aggulawo this day gwe tulinze agenda oduggulawo. Don't mind about my eyes. Where mom? Nomanya gyendi. Mukwana. Bireke na bless. Jasi. Kandabe message. Mpulidde omuntu alabika nga aguddewo olunaku lwaleero wallahi. Message ya WhatsApp si ya sent. Message ya sent. Ona aguddewo olunaku. Ataddeko? Kamulinda awandiikewo. Kaninde katulabe. Ndabika ndabye bubi. Kaninde wano mu comment section. Ajja tukuandika amount. Guys, who can help me to bring back? Katulinde. Where are you? Just gulawo olunaku. Weetapingire ku mikisa. Ali ku kamera gulawo olunaku. Nina kuwa emitwalo 2. Jasi ogenda tuwa emitwalo 2. Mpaka kati so ogenda kumpa. Nga teziriimu bbanja. Gamba nkuwadde. Kale. Jasi zireete. Jasi genda ozireete. Jasi agenda tuwa emitwalo 2 aggulewo olunaku. Bannange Jasi ayiza okugaba. I have her. Fojjajja birungi Kasujja. Bannange omukwano Kasujja ow'omukwano. Ogambye ndabye bubi. Ogambye you have emitwalo 10. Fojjajja birungi. Bannange nswera. Ndabye bubi. Mukwano enamba ziri ku mobile money. Kaneka kentuule wadde nfa kantuule kubanga saawulira mawulire ago. Jasi zisabire okuggulawo olunaku soko zisabire sente ziwere. Bannange soko osabe saala. Buli alina kaalina. Eyo saala oba kugamba. Nasabye dda nga tutandika. Ne kati kikujjako ekyokusaba. Nasabye dda. Kale. Jasi aguddewo olunaku n'emitwalo 2. Bane tutandika okubala kwe muli. Jasi olunaku aluguddewo with 20,000. Jasi afudde ekyebiri kikyo. Sigwa kubire mu ngalo. Kwata kona akuba. Wow. Thank you so much, Justina. Yes, bane sharing live. Mu comment section. Kasujja jju atanatuwa sente. Kasujja si yaleese nze aleese. Jasi yatuwadde 2. Katulabe. Reason mukadde. Waliwo wano atuwadde omutwalo. Sharon Namutebi. Waliwo wano Sharon Namutebi. Atuwadde omutwalo. Bane Beka wiya neebazizza. Ndeese 2 mukwano najjo gibagamba. Bane Shan, thank you. Katandika okubala. Calculator erume. Mpulidde aka message. Jasi eyo tweka tuyinza okudda e Kampala. Jasi emitwalo 2. Maama ekigambo ogenda kwogera kimu ndeese emitwalo 2. Njagala ndabe nga nzijjudde awo nga plus omutwalo gwa gundi Shan, thank you on my MTN zizze. Bana mukulu gadi. 30,000 from Katsofa. Kalichote tansoluma. Tushalinge tutandika okubala. Waliwo wanaleese ko yatero. Bane tushalinge live badde erinnya nga twagenda mu 2 kati basse kuba abamu tebaagala byakuyamba. Buli alina kaalina. Kamale kulaba sente wano zizze.
Bane waliwo Nora munne mwebaze Nora bannaye fenna atuwadde omutwalo bane tulina emitwalo ena tunoonya miliyoni 4 tudde e Kampala tunoonya miliyoni 4 tusootinge mukadde tudde e Kampala. Treasure Joy, you're welcome. We are looking for 4M ne kati zikyawera tunoonya miliyoni 3 mu emitwalo 96. Mama Aisha Lava agambye thank you just bannange ensiimye mukwano kati enamba ziri awo waggulu zireeta nakawombe shifa waliwo MTN ne Airtel newe ziba 15,000 zijja newe jiba mitwalo 4 gajja newe kaba kakadde kajja tusobole okukyusa obulamu bwa birungi ne mukadde. Mbu Phantom is coming in few minutes. Kemu waganda. Sharing live. Bane tushalinge live. Buli ayina kaayina. Gadi abuuza kiki kyokoza akwebaza. Banaye mukulu gadi ndese emitwalo 2. Leero luno. Tukube poster. Njagala. Nga Phantom bwajja mutuwe ku ssente waliwo abagala otuwa ne batubuuza nako kandabe. Mchiribi Chris kamulete tulaba ayinza tuwa ku ssente. Mchiribi Chris. Buli ayina kaalina newe kaba katono kati. Era tugenda okudda e Kampala nga mwine mutadde billboard nti byasa alese emitwalo 2. Bannange. Gadi agaito yanza nnyo mulondolondo. Bannange tutapinge tushalinge live. Mbus bane tushalinge live tutapinge screen. Shifo gamba ki? Jendi sebo je baleko sebo. Bulungi sebo. Network kweririko. Sebo. Network ambi. Tukuwulira. Ataina network. Tutapinge screen sharing live. Buli ayina kaayina newe kaba katono kati atotya kateeka. Kyonna kyoyina Mukama agenda kuwa omukisa. Tutapinge tusharinge mikwano. Bane Chris agenze. Mwami Chris. Katereze network alinzoba ayagala soka teekako ssente adde. Tusabe bana tutapinge tusharinge. Mukwano. Yes, mami. Oh my God, so cool. Kale mukwano naffe okusanga. Kale mami shipana ikanzije nkwongereyo omutwalo lwakwanja emmere y'omuwarabu. Kale Sara nesiyambadde nyina ndikwata akasingako naye. Amina. Amalize wano nkwongereyo omutwalo. Kale mukwano. Ndi wano Sara Kasaba. Kale Sara, thank you. Kati tugenda batuzirinze. Kale za Sara tulindeko tezinnajja. Just given out Phantom live. Okay, tusharinge tusharinge. Bane mutuyambe tuyingireko Kampala tubeegomba abali Kampala. Share, comment, repost, likinga, commentinga. Yemikwano. Bane mutulete sente. Tuve mu bya promise. Kanteekeyo tubuuke mu bbanga. No, manja kiteeka wano. Ku bbali sagala kiteeka mabega. Tusharinge, tutapinge, tulikinge. Ka message kaze. Bane Margaret na Sunday emitwalo 2. Thank you so much. Thank you Margaret. Tugaseke emitwalo 2. Tuyina emitwalo 6. Tuyina emitwalo 6.
projekiti ya mukadde omutaasa akayumba emisoto egiyingira annaye wenjogerako neetunulayo era mwebale mufunira kaliri kano mwebale mufunira ku kamere naye kati akamere we katudde enju tesiba teyina wadde na kikambwe. Thank you Margaret. Tuyina emitwalo 6 mu nsawo yaffe. Tuyina 60,000. Tusobole oyamba birungi ne jjajjaawe. Ye cause gye tuliko. Tusharinge live. Simye gikendeeze sound. Naye nze sibitegeera. I'm so exhausted. Sharing live tutapinge screens. Swagama you're welcome. Bannanga abalungi tubasanyukidde mwenna. Tutapinge screen sharing live. Yita birungi anti waliwo abuuza werizi birungi. Osanga Mark Julie n'abuuza werizi birungi genda omuyite tuva mu ddwaliro. Jasobolwa obugondi bw'eddwaliro kwe bakoledde tests. Tugenze naye kati mbadde sisobola ate kutuula ne ku bitanda you people babateekeko amacupa. Nange ndi muntu naye babakebedde. Hey, waliwo aka message. Tutapinge screen sharing live. Richard Sekasamba atuwadde omutwalo. Thank you Richard. Plus 10,000. Tuyina emitwalo 7. Tunoonya 4 million. Tutapinge sharing live. Sweet namatovu. Ennamba zizo ku screen zireeta nakawombe shifa mukwano. Babuuza werizi birungi. Waliwo atuwaddeyo omutwalo. Tuyinawo 7. Sarah Mami by the names of Richard. Okay, mukwano, thank you. Yono tuva musalako nviiri. But she's sick. Mulwadde ayina infection katulabe kutama. Ndabe ebintu. Naye ng'enviiri tuva zisalako. Mulimu mujjukira yesterday kati tukedde mu bino. Kusala nviiri zino. Kugenda mu ddwaliro. Jasa obupapula bw'eddwaliro buliwo? Mpa. Byono. Bambi abadde amubuuza. She's here. She's here, not at school. Tali ku ssomero. Birungi tuvaawa? Mu ddwaliro tomanyiyo? Wa musawo? Tojjukira nti tuva wa musawo? Tuva wa musawo ne mu saaluuni. Munyambe nange nzireko e Kampala. Tuyambe birungi ne jjajja. Jjajja is cooking kandabe messages. Juliet, thank you. Tulabye akanaana. Julie namwadde omanyi nsaaga. She has. Wala isiina maanyi. Tweyanzizza akanaana mukwano. Kati tulinawo 7 kanaana. Amina, Mami's daughter. Tutapinge screen sharing live. So byebyo mukwano tusharinge. Tukimalirize leero koye. Nnyo. Zino gondi zaabwe ez'eddwaliro. Eno y'omu. Eno ya jjajja yiino. Namuddu maliza.
pain, malaria, birungi alinamu ka infection, omusujja, fever, infection. Yewe mukwano. So, njagadde tumalirize bafune bulungi treatment kuba nange sirina bwe mbikola. Mukyamwetaaga wano kaakano kamaama ketwagala muyambeko ate ke kasulira ddala eri sayidi ewayingiza emisota enju erimu ebituli ate si waabwe ye yegomba kulya ku keeki. Omwana yabadde alabirira jjajjaawe akeera n'agenda mu nnimiro n'anyiga omuceere buli lunaku bamuwa 2,000. 1,000? Bamuwa 2,000 zaali za nnaku 2. Kaakati ekintu kyamulumira mu nnimiro ekigere ne kizimba tebamanyi oba musota oba ki. Jjukira eri mu lutobazi wabaayama. Sibitegeera. Thank you patron. Bambi tusharinge. Birungi wuuyo. Bagambye oli otya? Gy'oli. Birungi gy'ali. Kati owulira otya muli? Ekigere kinaaterera. Lwaki oba gundi erina kano? The gifting suspended. Tioba bye biki? Bane tusharinge live. Ngenzo bikula ndabye mwami gadi ndabye omuntu ampadde message nenga akambikula omuntu ayinza oba ngamba ku byakuyamba abantu. Ngenzo laba ngamba I need your help. Mpako ezo keke zendaba ogaba mu surprise. Tusharinge live bambi. Tutapinge screen bane tusharinge live tuwere. Bajja kujja abaagala ebyokuyamba abamu balaba ebyokuyamba abikulako nagaho bino bibbo wanadduka emisinde ne wamakyalinge live. Buli alina kaatodde okuyamba abantu bano buli kyokwatako ogenda kukwasangako mikono ebiri. Ngomanyi kye bayita okuyamba abaana n'abakadde. Jjukira buli woyamba ofuna. Okuyamba abaana n'abakadde. Good work. Ono no taata wange bamuyita Konde Medi. Taata wange. Thank you. Tuyinawo omwana wuuno bambi wuuyo. Twagala mutwala afune obujjanjabi tasoma. Asula mu nnyumba guno omufaliso gofa abaguleese naye buno bwe bwabadde obuliri bwe. Buno wali wayise emisota ekiro taata wange zonna z'oyinawo. Ogira emesegi ya taata wange. Bamuyita Medi Konde. Mugole to be. Bambi taata wange zonna eziriwo z'oteekako. Ennamba ziizo ku screen. Kanabe wano tufunyeyo aka message. Evas yatuwadde omutwalo gwe. Twagubaze. Kati waliwo atuwadde Ivan Mugalula naye atuwaddeyo omutwalo. Tweyanziza mukwano Ivan Mugalula. Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Tulinawo 16 kati. Mutwalo 16. Nenga tusharinge live. Gomanyi myaka 6 nga gwe anoonya sente. Hi Shaz, how are you? Leero sizze mu mbeera yakwemoola na kusireyinga. Nzize mu mbeera yakola ki ate munnyambe. Essimu genda ozzikira nga tuwezezza. Banange tusharinge tusobole ozzikira nga tuwezezza. Ebya ddala. Tugenda okuzikira tuti nga mukwano teeka kuno saagala banzibira jjaasi muteere. Mbona era teekako ennamba yo bakuwe ka juice. Bantere kweno. Eriwa? Yeyiyo. Mbadde ndi osoma nnamba. Siina gannyonoonera mukozi. Siina ganjagalira mukozi kusinga nze yamuleeta. Muteere kweyo nja muwa. Mukyo kimanyi nja zituusa. Kanetiwaaka nti tebatapinga screen. Bambi muteekeeko ssente nisinga litoho. Mukwano ka juice kantere kweyo ennamba gy'osindiseeko eza birungi.
ngendo sanyuka ngendo tekako simayire eri bwaguuka oba ntandike oba nendeko akamala eddikolako nannange siina gayo ebyo nabirabako lindako tukyaseka wano nawali zino mmeka simayiro yange yezireese oba yiyo nze nakugambye nti simayiro emitwalo 11 emitwalo 11 tufunyeyo ka message wano mukama akutuweera gwe tuva okunnyonnyola bannange nze simanyi nakumanya ddamu osimayiringe ani leka nkolemu kano nze ndabaako tekatummisa katumisa katya bannange simanyi mukama akuwa omukisa mu linnya erya Yesu buli kyokwatako kitambule aleluya ng'oddamu emme lindako kamalira beno mmisi tulinawo ogumu ekitundu wano waliwo atuwadde gumu kakaaga 10 lujjayo gwe gumu ekitundu waawo tulinawo 33 tulinayo emitwalo 33 abanoonya 4M. Oh my God. Zino tuzaawuleko mbuza juice wa jasi ogumu ekitundu. Jasi ziweeyo naye kujajja birungi. Zisigeyo tugira tusimayiringa mukwano neyanzanyo neyanzege mukama akumpeera omukisa wojjozeewo banerenga simayiro ya birungi anti muteereko tugenda nywa simayiro tuganywa ka juice nebirungi amiina mukama yeebazibwe bambi send miss abroad promax toyanza bambi thank you Drena ku juice wa jasi naye nze ngamba jasi wajja mukama akuddize olaba birungi mutunuulire wamma ogumu ekitundu aguzze wano birungi mutunuulire mukwano totujjukiza waliwo n'abaatuwa kuva live weyatandika nga ne kati bakyatuwa anti ogira ozimpanzi zibugumyeko wano mu ngalo tunulayo bazitadde ku ssimu ate nyina kashi oyinza obba mu nsawo oyina mukwano soka olaba omwana bambi kalabe naye kimanyi bambi laga amabwa assa bubi bambi just thank you jasi ataddemu 3 ekitundu leero akameseji kakola ki ngenda kukubaka buli kimu kyoyitamu bagiga jasi nedda mukwano nesooka olinde waliwo atuwadde 7 bana emusooke banne jasi sooke weebaze kwatuwadde emitwalo 7 ate jasi labayo bwe ntoolako ate omutwalo kyebalansinga bubi kati olaba tulina 33 bwe ngattako atuwadde 7 obiraba olaba jasi bino ebintu baabibaze nga bikola gifuuka emitwalo 4 kati ate nzijeko ogumu ekitundu zibeere simanya 3 mu mmeka atuwadde emitwalo 7 mukama akuwe kyosinga okwagala wojjozeewo olaba akaana kano twakasanga neno simayiro kalaba simayiro njiraba naye akaama kekkubye anti era akaama kemmukubye akawulidde ogambye oti twebaza atuwadde emitwalo 7 mukama akuwe omukisa wojjozeewo buli kyokwatako ofunenga bufunyi tuli abantu 87 buli omu aba atuwaddeyo omutwalo oba 2 oba 5 oba 10 tusobole okuyamba birungi nejjejjaawe bambi jasi naye weebale n'awadde jasi ogumu ekitundu n'agutuwa Drena thank you birungi is beautiful like her name bambi mwebale nnyo bamikwano buli omu awali kameramani yatuwadde 10 nange naye ekitegeeza yatuwadde 10 aba yatuwadde 5 kuba nedda yatuwadde kashi ate eza junior ezayita ku ssimu junior yatuwa 5 amulegeya yatuwa 5 kati tweyanza jasi weebale tusiimye nno bongerwa
Kandaba akameseji akaze mukama bambi tubadde tusaba leero tusule Kampala kameseji kaakano omutwalo Fiona akankwansa Fiona atuwadde omutwalo thank you Fiona webaze ku Fiona tuli mwana Fiona mukwano webale nnyo ebalire ddala buli alina akatono kawadde n'akawa birungi nejjejjaawe mukama agenda kuwa bangambye nange ensimayiringe naye nze simayiro yange ng'ebeerako olabe yange wensimayirinze ne bampa angambye ensimayiringe Drina nange angulira juice you are lying eyiyo bajagala mu luzungu ani agambye Drina hope you're still there since the other day kwetamanyi nnaku gye nnyina ndigezaako leero luno kulaba nga nsiibula naye tusiibudde tutya kyekinnumya omutwe Maama Maria tuli eno okulya kufuusa okulya tuweerezeyo omutwalo jjukira ku kasawo Maama Maria okulya kufuusa okulya tuweerezeyo omutwalo basaba kino basaba waliwo Silivia agambye atuteereddeko omutwalo ja ssente mba nazisomye dda kati golabako si message yesente empya anti eno yiino gugwo omutwalo ngusomye gwegamba Fiona akankwansi uno Mama Maria agambye my hope kitegeeza ki ateki anti tomanyi luzungu kati simanyi ndabye okanudde amaaso agambye my hope n'akanula amaaso agambye my hope hope we ataina bawuwe amawulidde mama ani Maria taina bawuwe ati agambye hope nze ndi hope w'abantu so anyone can claim me amma okikkiriza Madam Opshifa, thank you so much for that good heart mkwano. God will reward you abundantly. Drina, just yomugulidde juice nze ompa bigambo nebaza na bigambo. Amina nebyeyanziza God will reward me. Nze byange biba bya God will reward me. Obaddi. Nze abantu nego shifa God will reward you. Drina wammanze wangambye ensimayiringa okwo kwensuubira otandikira amafuta aganzizaayo. Yes, nze ndi hope w'abantu. Ndi wuwe takulimbye. Ate nga mama eno kanaye agenda kyalira mwana nga 2. Era namugambye mama eno konzijukize nga 18 kuba zino ennaku ndi ku birungi bimpuuba. So weerabira nga 2 nkubira ku kasimu. Sorry, saa 2:18 kuba bambi omutwe gu freezinga. Do you receive the massa kankwasa Fiona 10K? I've just mentioned my love. Mukwano tuzirabye webale nnyo webalire ddala. Kale kuwane eno ku bantu. Gabs Princess kazokono. Baka nange mbatumidde nnyo. Drina nze ndeeta. Insha Allah katusabe. Hi dear Miss Doha, hi. Miss Upload Pro Max. Kama katonda agaziye ensalo zo bambi. Insha Allah. Miss Doha. Yes, nze byange biba bya mukama akuwa omukisa. Abalala bo balabako awo kashi. Nga bamala bagashifa mukama akuwa omukisa. Nganziramu amina naye maama. Buli alina kyatodde mukama akuwa omukisa. Good afternoon Golden Simon munange tsanyiso okulaba. Tugezaako bambi kuyamba ka baby kano ne jjajja waako. Opunze nasindika dda mukwano. Webale mukwano. Ye Mama Maria, thank you. Naye osobola okuddamu. Twate tunnamaliriza. Nze saala zo nzifuna naye maama. Nzirinze lwe zinaakolera. Zijja kukola mu linnya erya Yesu. Hi sis, MC kutu Ebonies mpaayo 2. Mpaayo omutwalo 2 ozimpeere kano ka baby. Just MC kutu omujjukidde wa Ebonies. Agambye. Tuweeyo bambi. Gwe MC kutu omanyi kana akaana we kasula. Emisota giyingirira awo mu nnyumba. Ndi eno nakampinga sivaayo. Nakampinga eno sivaayo njagala kufunira.
waliwo atuwadde oluggi terweggala. ono Dorence Nanke yatuwadde dda atongedde akanaana. Thank you dear kamu gwe muganda atongedde. Lindako. Hope Shifa have sent you a juice darling naye katono neyanza gundi Drena yampeereza akanaana kange. Mukwano we tweyanza mukwano jase zigenda ku mafuta gadda Kampala sizitaddeeko akanaana bambi sikataddeeko bambi MC kutu labayo nabadde mbaleetedde omufaliso bbaga y'omwana ne tumuzaayo ku ssomero ebigere omanyi okubanga ku myaka 6 nga gwakola nga tosoma okolerera jjajjaawo kalaba ebigere bino ebyokulinnya omuceere oba wabirabako bino nange nabirabidde eno leeta tulabe bwe basimba omuceere simanya bagulinnyamu ate jasi yange naye nteekeyo akafaananyi kano kati bannange koloti kati mukwano ate kazze wano kibannange I'm gonna send you bana MC kutwagenda tuwaye ebiri after your rehearsals kale it's okay uyo daba alinnyo omuceere myaka 6 naye raba akolera 100 buli lunaku naye raba byajjayo 100 terusobola na bijjanjaba 100 terusobola kujjanjaba bintu ebyo nva kajja mu ddwaliro bakoze tests kalina infection you people yes kangire nga nzijawo kana akafaananyi nza mkoye so zezo tuyina kati leero luno this is the situation yeyo look at that mbu walinnya muceere ono myaka 6 akola buno bwe bubadde obuliri bwabwe nga buli lunaku bamuwa 12,000 tuleeta buno obuliri bambi buno ne bino byonna bye mulaba naye we twabireese enju tesiba awo ebituli biibyo ekimu kiikyo ekirala wali kati baba bali awo emisotoolo nga giyingira tuva mu saaloni bambi ne bakasalako enviiri naye maama bino byo bijja wona nfunye abasawo mu ddwaliro jjajja omutima gubu yalwala omutima jjajjaawe so bw'olaba ennyumba obudde bwonna bwe buziba enkoko zinaatera oyingira basula n'obukoko bwabwe luno oluggi mulaba terusiba bazizikawo enkumbi erima gye bazizikaawo eno yebadde blanketi yaabwe eno gye mulaba eno bweti babiri ne jjajjanga gye beebikka kati bwe batyo yeyo embeera yensonga lwaki mukwano nange sandibedde eno gyendi kati kuba otulo tunnuma nze gwe mulaba wano bambi tusharinge live thank you MC kutu tusharinge live tutapinge screen bw'obanga omanyi mukama yakuwandako eddusu n'ofuna obuliri obuli proper nga weebaka bulungi mpaka ku makya nga tosuubira kisota kuyingira wallahi kwata koyina obatoolereko mundaba wano njagala okugenda ova eno nga mbafunidde akayumba we bagenda okusula n'akapoloti nga waliwo we balimira akamere ke balya era sofa olugendo we tulutuuse okuva bwe twajja twakampinga eno twafuna akayumba n'akapoloti byonna nga biwedde nga bayingirirawo ne beebaka $13,000,000 that's the cheapest we could get nga tekali mazzi kuba wano ebabeera mazzi ate si waabwe so the cheapest we could get is for 13 million ku $13,000,000 tulinawo $9,000,000 tuba tunoonya $1,000,000 si nnyo tuli mu kunoonya $1,000,000 bwe munyamba n'enzifuna leero wallahi muba mukadde talikaaba misota kiba kiwedde ye kozi gye tuliko n'omwana nva ku ssomero ye musasulidde ne mu ddwaliro bamukebedde ebirwadde njagala malirize wano batwale bafune treatment kati mikwano tusharinge live eno etuuke wala mulowooza nandibadde eno bwenti nga tekiri serious mpulira simanyi wallahi bonna nsanyuka nga nange ntuuse mu buliri bwange naye buli woba ogenda obubeeramu nga wasisinkanako abantu bano bawa balabako
nga bali mu mbeera eno wallahi toterererayo mu buliri bwo, tosaagumirayo mu buliri bwo nga bali bwe bati. So si byangu, ono yali tasoma. Birungi twakusanga osoma. Wali tosoma? Lwaki wali tosoma? Wetwajjidde lwaki wabadde tosoma? Yogera, naganye byetunula wansi. Natuwayo school fees. Natuwayo school fees. Kozi wali okola mulimu ki birungi gw'obadde okola nga sinnajja ng'ebintu tebinnakuluma? Nali ngenda noonyaako. Ebyakulumira? Ate mu muceere? Muceere? Byanumira muceere. Byakulumira ne muceere? So ogenda n'onoonya enku n'ogenda n'olima n'omuceere? Naye kati ebintu byakuluma? Okay. Kati nagenze ku ssomero lyammwe oba saagenze? Wagenze. Bwe nagenze ku ssomero lyammwe n'enkola ki? Kuntwala mu ddwaliro. Nagenze ku ssomero n'enkutwala ne mu ddwaliro? Ate ku ssomero yo nakoze ntya bwe nasanze oli Teacher John? Mwadde emitwalo Sente zo tomanyi zibala. Twamuwadde sente ezaki naki? eza uniform neza stocks. Wafunye sente za uniform neza socks. Ate eza school fees? Ezo. School fees netuwaayo mwaka mulamba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.